Dr. Kwefu Gambote. Sina taabu mugamba mutya. Je tuli. Twagadde twogeremu naawe ku bitambula mu industry. Twafunye obbate endala. Gwe bato eno ogiraba otya? Ekisooka wano mu kubato ze tuzze tufuna wano tewali bato. Bano just bakozi ba nsimbi bebeegasse balabe engeri gye batufunamu ensimbi bongeze ku bugagga bwabwe naye tewaliiwo nti tuyina nnyonyonyonyo embiranye ey'amaanyi ebaddewo wakati wa Sindi ne Sheebah teriyo ne bino bibagamba nti Simaoli yamuwandiikira oluyimba. There is totally nothing. Bato ezibadde wano zoyinza okugamba nti zibadde real ziri bato bbiri. Bato yasooka yali ya Basudde ne Kasozi. Mwalimu lwaki ngamba nti zaali real nti Basudde yali yakolerako ewa Kasozi nga ye mukama we. Basudde mu kuva ewa Kasozi n'addukayo n'abakozi be n'agenda akola gurupu eyiye kati awo embiranye ebaweeri. Kasozi n'atuuka ekiseera gurupu ye n'emulemerera n'ajja akolera mu gurupu ate n'ajja yali mukozi we ate n'afuuka mukama we. Gyategerera nti mu luyimba lwa nnimiro y'okubuganga baali bavuma ye n'addukayo n'agenda kuba oluyimba baluyita Kazimba mu Lumuli. Omusajja bwe yamala n'agenda kuba oluyimba luyita Serunjogi muganda wange abamu baluyita Abankuseere. So ekyabwe ne kiyingiramu ne batandika okwerangira eddogo ne beerangira ebintu bingi nnyo. So for them was a real battle. Mpozi ne Kafeera alinawo ddiikuulaawo bwe yeeyiribya naye ne n'amukubira ennyimba okuva ku Kiwenenya amazina. Kakati bate yaddako gye tuyina eri Rio ya Bebe Cool na Bobi Wine. Nti Bebe Cool yakolerako ewa Bobi Wine. Era mu kuvaayo tebyali birungi. Bato yaabwe yajja ezimbibwa okuva oli lwe yava mu Firebase ne beekuba ennyimba nga nnyingi nnyo. So at the concert we expected a lot. Ennyimba zaaliwo, ebivumo byaliwo, ebigambo byaliwo, amawulire gaaliwo era twagenda okutuuka ku bato. Kyobola bato ya Kamiiri ne Bobi Wine yagaana okukola gye baateeka ku katikati. There was nothing personal, byali just musical. Era ndowooza ekyaliwo Bobi Wine kyeyeemulugunyako microphone ye kugiteeka wansi nebanga yetekola bulungi. But there was nothing personal. The real battle was that. Kakati n'eyabano nayo teyina kyogamba tebalina nnyimba nti banaage nga bwe twagenda mu bato ya Bobi Wine Bebe Cool nga tusuubira Matyansi Butyampa nga tusuubira Zibaifa. Actually ne mu biseera awo Bobi Wine yafulumyayo Baifa ng'oli ayina Mr. Kataala oli ayina Kasepiki ayina kugamba ng'olaba there is a lot to anticipate. Ne wano tetuyinaawo wonyo kyogamba nti kakati tusuubira kino era wabalabye nejjo ku press conference. Bo bennyini okumanya bayiya ennugu bayiyanjiye. Buli omu yapangisizza abamuvumira munne. Ono n'apangisa Kaye Wisdom, oli n'apangisa Dagalasi, ono ne bamupangisiza Zahara Toto. Kugamba byabadde ng'olaba n'abannamawulire era nalumiddwa nnyo abaana b'amawulire mu mwetaaga mwenna refresher courses. Mwenna buli amawulire yabadde awo mwatuswazizza nnyo ne mutandika obuzeebuze eby'ekisirusiru. Njagala mwawule ebintu bisatu. Mwawule journalist ku PR ne marketeer. Munnamawulire oba munnamawulire toba naludda obuuza ekibuuzo nga it is a genuine question. Ontegedde ekibuuzo ekitatyoboola. PR yabuuza ekibuuzo ekityoboola kuba aba protectinga kifaananyi kya mukama we. Oba marketeer yabuuza ekityoboola opponent. Negwe journalist weeyanjudde nga munnamawulire kyobola Sheebah saamunenyezza bwe yayisizaamu omukumu egaali. Because ebibuuzo yadde bamubuuza nga bijjako ate kati mukazi wattu ali emotional. Tamanyidde ezo exchange. Ontegedde. So tewaliwo nnyo mulira era tugenda kutuuka just kutuyimbira kye kigenda okubaayo. Tewagenda kubaayo nnyo kyamaanyi nti bane tusuubira bagenda nothing is going to be there. Freestyle sisuubira nti tesuubira kyamaanyi tugenda kunyumirwa just okuyisaawo olunaku naye ku bato ze tuzze tufuna gweddayo reviewing engeri gye zizimbibwamu. Sheebah alinayo oluyimba ng'avuma Sindi. Tonsobola. Tonsobola is gwe genda onoonya oluyimba baluyita Baifa. You talk about Daddy's money, Bad Bobby talk about Bobby's money. Ng'oli aliriki zikwata naye katonsobola okuva lero afulumye luli luddawa. Negenda onoonye Baifa okuva we yafuluma paka nakati gakyali manyi nyonoonye Akasepiki. So waliwo okuzimbibwa kungi nnyo. Bato ez'abali zaali zizimbiddwa okumala ebbanga. Actually ezimbiddwa bantu
ne level kwe bali level zanjawulo nnyo so there is nothing tujja gendayo kunyumirwa ne tewaliwo nnyo kye tugenda kusubira jo ku press conference buli omu yakiikiridde bulungi ekifaananyi kye yajjiddemu oli omukazi yakiikiridde bulungi ekifaananyi kya corporate yeza yambadde bulungi nga corporate ngaze ne bawe ng'omukazi omufumbo era yabadde mukakkamu cool and composed onkitegedde kati ono banditi era yakiikiridde bulungi obwa banditi bwe yazza ayambadde bubi nnyo amabeere gali bweru ebifuba biri bweru aze n'ebigambo ebyobuwemu abitadde ku stage ate yeekangabiriza abiwolereza avudde awo yali emotional nnyo avudde mu kujerega atandise kuvuma buvumi era bwe yamaliriza yadduse buddusi statement gye yakoze yanyumidde yagambye omukolo bwe gubeerawo kasasira adda mu ddiiro kasasiro omukolo bwe guggwa kasasira avaawo ate ye yavuddewo kati sitegeera kati kasasiro ekigwe ye yabadde kasasiro kuba ye yavuddewo awo abantu abasinga tebategedde waba bagamba yegambye Seeguya abalengerere wala bagamba yabadde ng'eyeegamba anti ze nkubuuzizza nti bwe yamaze okyogera n'agenda so omukolo gwabadde guwedde kasasiro yatugambye ava mu ddiiro kati ani yavudde mu ddiiro twogere ku live music bwe tugamba nti kuba live music kuba bombi batusuubiza kuba live with time omanyi hard work beats talent kino sijja ko wakigamba bambeera kumpi Cindy is more talented than Sheebah. The difference is Cindy is leze very leze Cindy alinga bolaba ng'omuntu yagula Benz nga mpya naye ng'agivugira mu speed ya 2 ontegedde naye ng'erina potential edduka paka ku speed 3 ontegedde kyokka ate Sheebah olaba ng'omuntu eyagula kawundo naye nga agikozesa nnyo ng'ekola n'ebitagikwatako so Sheebah is hard working mu mbeera yonna gye tulimu she is hard working and hard work kyolaba hard work is beating talent as per now nti hard work yasanze talent kati bali ku level yemu bonna bagenda mu battle ontegedde so hard work beats talent Cindy is talented but leze music wise yandibadde afulumye ennyimba nnyingi naye alina obuyimba butono ekyo kiddayo ku resonance obudde bwamala mu studio fine ajja kugamba nfulumya ntono but quality naye ekyovola bati gwe genda obuuze mu bbanga ery'omwaka guno ogusembeyo Cindy olabi bamutimbye ebivubu bimeka bitono because of the laziness Antu amba mugeraageranya ku Juliana Bobi Wine abantu we batyo nti bafulumya lwe baagala anti bafulumya lwe baagala naye Juliana takyali mu competitive market ontegedde naye gwe ate otulaga kyali mu competitive market nene Juliana we yabeerera kubanga kati tuddeyo Juliana competitor we yali ani Irene Namubiru talent wise Irene Namubiru ali wala nnyo ku Juliana ekyo akiwakana sikuina ako buzibu naye Irene Namubiru talent wise ali wala nnyo ku Juliana ne Juliana yali hard working ng'akakasa nti afulumye ennyimba era music kati lwakuba nti yawumula n'agenda asalawo ayeekolera ebintu bye naye we yabeerera mu kaseera kali nga Juliana music amufulumya ng'amuyina ontegedde era nga tebeebeera wala nnyo ne Irene Namubiru naye ono bamuli wala nnyo hit wise ono alina hits nnyingi nnyo mu kufata akola nnyo olaba nti agezaako okukola ebintu bingi nnyo naye Cindy ne lugogo gye yakuba fe abaagendayo twagenda lwa mukwano ennanga gye yalanga yali awo nga yaki kyenjenje era naye yennyini si y'amaanyi kitegeeza abakubanga amazeeyo potential ye yali ajja kubawa atemu omuntu naye olw'okuba nti ebintu bye babikola bwe batyo kyovulaba kati Sheebah asobola okwerijjirako naye Sheebah yandibadde teyeerijjira ku Cindy naye olw'okuba ono akola nnyo afata kyovulaba asobola okutuuka level ng'akwerijjirako Sheebah live lwaki yamutawanyanga abantu ababadde ku Serena Sheebah luli yali tannategeera nti live eno tasobola giyimba nga ba Cindy ye yategeera nti eddoboozi ye si ddungi nnyo era tasobola kugoba live kati yafuna ba backup artist ekyo kitagaanibwa kikigaanibwa ekyo era nawulidde amawulire ng'agamba mbu twagalayo music nga temulimu ba backup artist ng'awulire n'empuuta kabe Michael Jackson bakabaka ba Whitney Houston bayinanga ba backup artist kabe Kamili
ayina yani oyo musajja waffe omusajja oyo ow'ekirowoozo ekinene kuuma obwesigwa oyo maanyi mangi tosobola kuyima atolina olaba ne Kenneth Mugabi atuyimbira ku kajita amaloboozi agalikodinga ne kamufiidinga baaka ne kamubaakinga so kakati when you are going into war you don't call your enemy kumunoonyeza kyakulwanyisa kyajja nakyo mu lutalo tetusobola kubanga tugenda kulwana naawe negamba naye tojja n'embazi ye yalonda ekyokulwanyisa kakati ffe tujja kunoonya output bw'anaaba asazeewo n'akola nga bwe yakola ba Wintex Lubwama ne bamuyimbira bulungi nnyo najja n'abagattako ffe tubatwalanga full package ani abayimba kati oli kiri eriye kusukka tugambe nti baaba yaddono yabadde ne babbaakapu era yabikoze naye akawala kamukubye endongo so wali wagenda kubeerawo presentation because you may get surprised Winnie Nwajua n'ayimba bulungi bwe twatuka ku show ye yayina abantu 1.5 yatuyimbira ki Gasiya Mwerere one of the most attended show nenga teyina worst performed so don't rule Sheebah out asobola okwegattagattawo ne yegattagatta n'akukuba endongo awo